Sewanyana oluvanyuma lw'okwatula amazima bamusuza kutebuuke bamugamba wayogedde byaki. Luswa Luwemba agambe mbu alina naye ebyama ne kati Luswa ndowooza bisi byama byogendo leeta. Those are defensive words na blackmail. Mwagala mukube Sewanyana kuba ekintu alayika ye Sewanyana kyamulidde talwanira kaadi. Wewunyi abadde amaze ebbanga kinga tagenda ku kitebe. Alan Sewanyana we baakwatibwa. Baakaatibwa mu interest ya Mwami Museveni. Si ya muntu mulala yenna. Interest ya Mwami Museveni mboza atya. Robert Kyagulanyi mu kujjambya obukulembeze yemu ku kaadi etaabalibwa buli munnabyabufuzi baali tebamusuubira wano yemu ku kaadi etaabalibwa buli munnabyabufuzi wano muki mu ggwanga ye surprise yajjanga eriko laddu era buli muntu yamushokinga basooka namunyooma n'amaanyi ge yalaga gonna mu kalulu akawedde buli muntu n'akola ki n'atya nnyo. Kakati okukwatibwa kw'Abasewanyana n'omugenzi Segirinya sigamba nti be balina amaanyi nti be basinga amaanyi mu pati nedda naye banoonyayo abantu be bagamba nti bano oluusi basobola okutuyamba okukakkanya kwani Kyagulanyi nga baagala kikola batya nti bakwate abantu babasibe babatuuse ku point n'omusibe gyakaabirako n'alaajanira nti bannange munnyambe mu mbeera yonna mukole ki munyambe ng'omusibe asaba buli mbeera yonna akole ki ayambibwe kitegeeza nga naye mugamba muteese yo omusibe yakoze ki yakkiriza dda kakati Kyagulanyi aveeyo akuba amaviivi wansi the moment Kyagulanyi watulira wansi n'akkiriza mbu ateesezza ne Museveni singa bwe twogerako budde buno Kyagulanyi tu buli muntu amulabanga atali wa kigambo kye nti gwakkiririza mu rule of law kyekyali kikuteeseza n'eddembe ly'abanno. Katikkiro yabagambye mbu twamusaba alangirire mbu twawangula akalulu nga bwe twali tumusabye eki n'akikola. Mwamuzayo okwogera ku Edi Mutwe nga ki kye twamusaba n'akikola? Yayogedde ku Edi Mutwe nga ki kye twali twamusaba n'akikola? Kuba Edi Mutwe wajjwe ebibaddewo bingi nga ki kye twamusaba n'akikola? Kolo mwagenda mwesitula bukolokolo ye nga mwesitula kuba yagambye abakulu mu Nuupu bamutuukirira aba president bamutuukirira abeera president ba deputy president bamutuukirira. Kakati omanyi ffe eno mu kibiina kya NUP tukkiririza nnyo mu kwogera ebintu ng'olina n'obukakafu kuba Katikkiro nkakaza si ye muntu gw'otuukako ekipayopayo bw'otyo wa protocol olina obbanga wakola appointment atuweeko ne ku bbaluwa eyo era bawulira beewaana nnyo Buganda be yazimba naye yo Buganda yabazimba yeeriwa ab'ekitiibwa bamulwanya muli nedda kuba nze nkakasa Mayiga bali myaka gye gimu n'egyaba Mpuuga yeyo age bracket Banambooze right Buganda yabazimba yeeriwa yeyo era bwe bamala bazimba bo ne bazimba baani kati baagala otukakasa mbu Buganda bwe yazimba yakoma ku bo era bwe balina otegerera Buganda all the time bwe baali tebannabeerawo Buganda terinawe be yazimba balala kuba ne Buganda yazimba abo tetugimanyi wakitutte wala boogerako njogere abazimbibwa Buganda mumenya bane eggwanga mulijja ebintu byammwe ebyekisiru. Kale tubanirizaako mwenna byemusinzira okubanga mutulaba abasubscribing n'aba liking ebintu byaffe mwebale nnyo mwebalire ddala mu ensonga lwaki tujja buli lunaku wano. So olunaku olwaleero tuzze of course ebyokwogerako era nga bulijjo ffe tebitubulanga kubanga ogwaffe gwakufeffeta na kubinoonya. Omuliro guli e Masaka eyo oluvannyuma lwe nakyaziza wano eno Kalushi Omuzambiya Bwali ya Morris Lule omuliro ne gufuuka omuliro abakulu bamutabukidde ne bamujja ne mu gurupu yaabwe bagatta nga abamawulire Masaka. So omuliro muyitirivu eyo wadde waliwo abafunye essanyu nalabye ku Mutyaba Gertrude yamanyi we yasuze Bobi Wine bwe yabadde ku prison yagambye bazeemu ne bakola okunoonyereza ye teyaliiko ne Farish Magembe bo tebaaloopa naye lwaki abantu babapiininga nga mulwakale mwerabidde just bwerabizi tiye president yagadde kwogera nti they were
they were behind it. Ye abadde ayagala kumentioninga baloopa naye abo bwe babanga bagiwadde omuliro. So abo bayise ku lugwanyu naye olugwanyu sinnalulaba kubanga mbadde ndi ku live awo nendaba Farishi Magembe bakama bondooza bakuwabule sirikako. Bannayuganda boyogereramu balina obusungu bwabwe, balina ennaku yaabwe, balina ebizibu byabwe. Kati gwe ojja kuddamu kwogera mbu oli munnamawulire you can inform them oyongere kusajjulabwa sirikako. Ebimu bona asirika bijja kuyita. So ensonga bwetyo bweri abo baba amawulire abamu president we yaba mentioninze kati bajja kunywa kutuzzi. Kyesina manyo ba public n'abalaba mu element eyo. That's another story for another day. So right tuze omukulembeze gulu yabadde ku TV waliwo emboze yankutteko ennyo. Owekitiibwa Mayiga bwe yali kusanyuka ne Makona yatugamba waliwo abakulu abava mu NUP ne bagenda ewe nga bamugamba wayi langirira Kyagulanyi wangu banaye mupisa ekintu kino naye kibalemye kubanga nze ndaba amaanyi ge mutaddewo mu kwagala okuwekulubeseza ku Kyagulanyi naye abagira ati n'abalengera n'abalaba n'agamba nonno bye babalambalaba omwana oyo alina mwoyo w'okumanya mumwekubyeko Kyagulanyi buli ssaawa erinnya Kyagulanyi buli ssaawa kale kambuuze nga Fala owekitiibwa Charles Peter Mayiga Kyagulanyi yayawukana n'empuuga yekka lwaki tumugamba naddingana ne Babedi Bwanika Basegona babaagala lwaki mpuuga alina kyanjawulo ki kintu kyammwe kyemupika kinene mujjawunzika nga bivuddeyo nga mwina lisiti kwe muli ensi ebabuuze nti ate kino kyajja kitya kubanga nze nawulidde nze nali manyi bituufu nati bwe yayogedde ne neebuuzaamu ate ali electoral commission kati bali bakusaba olangirire ng'olangirira mu kategore ki eyo sitole weeri Sewanyana oluvannyuma lw'okwatula amazima bamusuza ku tebuukye bamugamba wayogedde byaki Luswa Luwemba agambe mbu alina naye ebyama ne kati Luswa ndowooza ebyo si byama byogendo leeta. Those are defensive words na blackmails. Mwagala mukube Sewanyana kuba ekintu alayika ye Sewanyana kyamulidde talwanira kaadi weewunyi abadde amaze ebbanga kinga tagenda ku kitebe lwakiro yagenzeeyo lwe yagudde mu mbeera eyo nga yeeriwo ne bamugolowooza abandi tebamupiningira dda katuuti wali ku national unity platform. So nze ndowooza mukakkane amazima musajja yansomesa yali mu kiga registra we nasomera yagamba obulimba bukeera ne butambula amazima bwe gaba gazze ne bujja n'ogamba tyana bagamba no sawa ya amazima. So ndina nvikisi wano ababuzeeko tumale tusimbule embalasi ya mwasibye mutya ne musula mutya ku budde bw'ono obulabiddeko video na balabi ba Iki Great Media abaana baliyo batutadde ku nninga anvikisi mbweno kyano we n'abatetambuza message yankyukakyuka bagenda kudduka ate ffe kwe tusula era naffe tewali enkyukakyuka we tutava. So olaba n'abaali abaffe wano nga boogera byankyukakyuka we bagenda mwenalemu tetukyabakyazi basemmango ne musindi ate baali baffe baali batwerimbisemu bafune ebya babanji nedda bajja nga boogera bye tuwogera naye nga sibafe anze kuno nago bakabe so bwabanga waliwo omuntu eyakoma owuliriza ku channel eno nga yakoma ku mulembe gwa Semmango guli era yakiriza akasajja ka Semmango kakuba Museveni kamusensebula kumbe kaliendo kalya muwogo Semmango yali adda musindi yali adda Angelo Praise Anvix Bank Sizuka oga bamanya gange mwebale kutambuza message nalabye message etambulira ddala Eddie ate naffe tugenda lemera ate nga naffe tugenda lemezaamu ebyokwogera tubiri naffe bigambo ate n'okunoonyereza ffe ko tusiiba nga n'ovudde kukuba nti tubiina babituwa nnyo of course era nabo batuwa tebatuwa omumoozi oba waakesonyiwa omwogerako ng'ateekayo nali sinalayira okwesonyiwa ow'ekitiibwa naye okemettereddwa eyogedde kyaki tubeebaza abatuwa information nammwe tusiimira ddala then abatambuza message eno muli banjawulo muli banjawulo nnyo ow'ekitiibwa oba mmwe mwagenda nga mumusaba banuupu kinaye abatuufu abagenda osaba Katikiro nti alangirire ng'owa election commission banange mwesibye ku mwana Kyagulanyi mulwaki temumuleka muba temwagala bintu bye nedda bwaba temwagala message ya Kyagulanyi mumuveeko mumuleke yasindika ekintu ki kali nedda bannayuganda bamukkiririzaamu weetuli Katikiro yabagambye mbu twamusaba alangirire mbu twawangula akalulu nga bwe twali tumusabye kinaakikola mwamuzayo okwogera ku Eddie Mutwe nga kiki twamusaba n'akikola yayogedde ku Eddie Mutwe nga kiki twali twamusaba n'akikola kuba Eddie Mutwe wajjwe ebibaddewo bingi nga kiki twamusaba n'akikola
kolo mwagenda mwesitula bukolokolo yenga mwesitula kuba yagambye abakulu mu Nuupu bamutuukirira aba president bamutuukirira abeera president ba deputy president bamutuukirira kakati omanyi ffe eno mu kibiina kya NUP tukkiririza nnyo mu kwogera ebintu ng'olina n'obukakafu kuba Katikkiro nkakaza si ye muntu gw'otuukako ekipayopayo bw'oti wa protocol olina obbanga wakola appointment atuweeko ne ku bbaluwa eyo nga mugenda osaba olangirira mugamba mukulu batusaba ogambe nti omukulu Kyagulanyi yawangudde nti ye n'ateekawo n'ekyo yafuna mbirowoozo nti nga baagala abantu beekalakaase wamuwulidde naye bannanga ow'ekitiibwa so olaba abaami abo bagenda tufoosinga ate okwongera okubeera bita gye bali mukambuwalire ddala nga nze okwogera ku Charles Peter Mayiga njogera nga ayogera n'omuntu gwe twasoma ffenna naye nga gwe njogerako ye Katikkiro wa Buganda era nga nyina omuwa ekitiibwa nga Katikkiro wange n'olw'ebigambo bye byafukumula obutabirowoozaako okubeera ne interest ezimuyamba ye nga ye omuntu kuba tulina ekizibu Edi kati omwami nga Katikkiro yafuna obuvunaanyizibwa kuba kyalina kwe kukuuma ddamula ogwo mulimu gwamuweebwa buvunaanyizibwa kati Katikkiro takyakuuma ddamula akuuma bisuubizo by'abantu bye bamuwadde anti Katikkiro kati atambulira mu kusuubizibwa gwolowooza alinayo woofiisi nti bagenda mufuula minisita olowooza lwaki akolera byonna byakola anoonya ki safe landing batambulira mu kusuubizibwa kati kankubulira abaami abo balina ebintu bye bakwatirako Nambooze yayogerako ekintu kimu bwe baba bakwata ne Katikkiro ebbanga liri ne baseggona nti Katikkiro yennyini yasituka n'abagamba banaye tukkirize emisango naye ng'emisango gye bakkiriza bagijweteka ku Kabaka ng'emisango gy'ayagala bakkirize bagijweteka kwani ku Kabaka kakati omuntu ng'oyo bwe mwagala tumuggyeko hadithi nti budde buno ali mutugamba by'amazima tubagamba bagundi mulikole ki mulindeko amazima mugakuume mukuuma amazima gammwe butiribiri naate bagababbako ye muntu y'omu nti ese tusobola obeerawo mu mbeera ng'omuntu akola ebirungi wano akola ebirungi but ekibi kikola ki kisigalawo tusobola okyerabira okukivaako ntugamba yes kati akola ki akola bulungi golooza omwana bw'akwasiza essimu awaka n'alima bulungi bakaweerabira mbu yajasiza oba essimu eddawo Katikkiro bye yakola luli budde buno asobola obbanga Katikkiro era nga tulaba mbu akola kuba ebintu bingi nnyo bye yeewaaniramu ng'okuzaawo Masengera alowooza ali egenda bbeerawo bbanga lyonna ngeri bwetyo abagituusawo baali basiru mpola nedda kubanze nsaba nkutegeeze ku Masengera eyo teyali badde nti eri awo singa si mwami Museveni kunyigiriza Buganda gituusawo eri bwe yatuukawo mwali mwasonda ettofaali lwaki mwali temwalisonda bibuuzo bibuuza nze nti njagala abantu babiddemu yagwabo gwe Masengere neegwa nti kati ekizimbe kikyo kiri awo golooza Buganda yakizimba evaawa sente yazijjangawa cause Buganda as an institution erina ebintu byejjamu sente of course kakati tukyali ku mulembe gwa Mayiga ate ebintu ebyo babikwatidde ddala nga tebikyavaamu ki sente olaba Katikkiro omulamba gwe twalina nga looya ne tugamba ono kati engeri gyali looya munnamateeka ajja tuyambako n'obbibanja yatubuuza myaka 4 mubanja ki mukyabanja ki tukyabanja ki mubanja byamu kankubuulire nze nzikiriza ensi ezaakulaakulana ensi katugeze lese America esobola obbanga eyagala lumba sigamba mbu egirumba ng'eyagala kulumba lese Pakistan bwe manya nti eyagala kulumba Pakistan etagenda kujjayo mu America agende Pakistan alumbe bulumbi lwa nsonga egenda bayeetaddeko omusango omuki ogw'okulumbagana
egenda kukwata Omupakistan gwe bazadde naye nga kitaawe mu America omwana akulenga akimanyi mu America naye nga mama we muki mu Pakistan akulire Pakistan ng'ebirowoozo akuza bya muki bya mu America. So omwana oyo akulanga mumumanyi muntu wa Pakistan era n'amanya akozesa Amapakistan naye nga muki nga mu America n'afuna n'asoma na nnyo n'aba ne position enene muki mu government ya Pakistan naye ng'ekigendererwa kye kyakuba Pakistan wansi. Abasajja bazimba plans zaabwe ez'okumenya empire ez'okuzimba empires mu mawanga amalala for years. Kituufu kyekino Bamayiga kye balimu babakuliza abantu ng'ekigendererwa kiwe babazimba era bawulira beewaana nnyo Buganda be yazimba naye yo Buganda yabazimba yeeriwa ab'ekitiibwa bamulwanya muli nedda kubanze nkakasa Mayiga bali myaka gye gimu n'egyaba Mpuuga yeyo age bracket Banamboze right Buganda yabazimba yeeriwa yeyo era bwe bamalo bazimba bo ne bazimba baani kati baagala otukakasa Buganda bwe yazimba yakoma ku bo era bwe balina otegerera Buganda all the time bwe baali tebannabeerawo Buganda terinawe be yazimba balala kuba ne Buganda yazimba abo tetugimanyi wakitutte wala boogerako njogere abazimbibwa Buganda mumenya bane eggwanga mulijja ebintu byammwe ebyekisiru Edi kati kankubulire Buganda bagirwanyisa si lwakuba nti abantu bayo babi n'abantu aba-infiltratinga mu Buganda nga berimbise mu kyokubeera Abaganda ennyo okusinga abalala beebo bampuuga kuba kati Mpuuga yetalowooza mbu alina equal rights ng'Omuganda omulala alowooza Muganda nnyo okusinga abalala. Nina akakiripu kendabye ku TikTok awo akoono omusajja wa mwani gano mazima yani simumanyi na linnya Bini Lubo Wasaava omusajja oli oba omutwe mukalu gumuyamba ku balance nga butagwa kubanga agambye mbu Kyagulanyi ayina kivumo kyamuvumye nsagala nkiddemu kuba nange bwe nkiddamu banvuma mbu yasooka n'agamba okubata Basegirinya ne gundi baateeseganya kati ate agamba abasiba gwe obaleero kimanyi nti Mpuuga n'ogenda mu nteeseganya ebyo ebisango bwe baali bamutuma state bibateekako bo baali tebamanyi nti ekigendererwa kyali kyakuvuba abantu abo n'obulamu bwabwe gwe badde tokimanyi nti abamawulire bwe baloopa omusango bali tebakisuubira nti state eri gupikingamu interest egweddiza egubagobemu kati era n'ekyo ddiini tukikwanukule Edi abantu beerabirayo ekintu kimu ba Alan Sewanya naawe bakwatibwa mu interest ya Mwami Museveni si ya muntu mulala yenna interest ya Mwami Museveni mbooza atya Robert Kyagulanyi mu kujambya obukulembeze yemu ku kaadi etaabalibwa buli munnabyabufuzi baali tebamusuubira wano mu ggwanga yemu ku kaadi etaabalibwa buli munnabyabufuzi wano muki mu ggwanga ye surprise eyajjanga eriko laddu era buli muntu yamushookinga basooka namunyooma n'amaanyi ge yalaga gonna mu kalulu akawedde buli muntu n'akola ki n'atya nnyo. Kakati okukwatibwa kw'Abasewanyana n'omugenzi Ssegirinya sigamba nti be balina amaanyi nti be basinga amaanyi mu pati nedda naye banoonyaayo abantu be bagamba nti bano oluusi basobola okutuyamba okukakkanya kwani Kyagulanyi nga baagala kikola batya nti bakwate abantu babasibe babatuuse ku point n'omusibe gyakaabirako n'alaajanira nti bannange munnyambe mu mbeera yonna mukole ki munnyambe ng'omusibe asaba buli mbeera yonna akole ki ayambibwe kitegeeza nga naye mugamba muteese yo omusibe yakoze eki yakkiriza dda kakati Kyagulanyi aveeyo akuba amaviivi wansi the moment Kyagulanyi waatulira wansi n'akkiriza mbu ateesezza ne Museveni singa bwe twogerako budde buno Kyagulanyi buli muntu amulabanga atali wa kigambo kye nti gwakkiririza mu rule of law kyekyali kikuteeseza n'eddembe lya banno wafunayo kone ku ssente bali ne babata nakyo kitadde ebbali ekyo ekintu bayagala kiteeka kwaba ababiri lwansonga baali vibrant nnyo ngamba kati Ssegirinya ye yali nnyo kondererya nkyukakyuka nga balina ekigendererwa tibina ebisango banabiteeka ku nuupu one balina bye bavuba
balina be bavamu eyo saga bangi balina be bavubiramu ababaka ba parliament nga batidde bagamba tebatukwata ne batandika bagaininga n'omukulu ekyokubiri nga babala nti singa bafuna obusungu abantu ku bijambiya ne bamanya nti ne Ssegirinya omugenzi sore naye nti ne Ssegirinya abantu batandika ogikyawa ekijambiya kyekintu ekyajjanga buli muntu ateeberezaako kiteebereza ekijambiya kyekintu kuba gwe wagendanga omumanya ekijambiya ng'abantu bafudde of course ng'ate abafudde tebaliiko na trace baani baabakoze eki baabase tebaliiko kuba gwe from nowhere n'ogenda n'okwata abantu bw'omala obbakwata ate bw'okwata baali bava wabweru wa ggwanga bombi kuba bombi tebaali mu ggwanga ebijambiya ebyabeererawo bwe baayingira mu ggwanga ne bakwatibwa bw'omala obbakwata bwe babaleeta mu court after sometime ng'enkola ya gavumenti eno nti bakuwamba buwambi olw'okuba nti oba omaze otegeerekeka nti gavumenti yeekuyina nga balyoka bakufunira omusango naye ogwabwe ekyenjawulo nti gwaliyo nga bagufumba dda kati bamala obateeka mu position nti babakubye babanyogozza nga babaleeta nga babakubako eri essanga era buli muntu yeewuumanya n'ogwaba bodyguard guno gulimu abamawulire nagwo gwafumbwa dda gwe manya oba weewunye baloopa ne waita ebbanga nno ery'omwaka okutandika okukwata abantu abo kuba kati okusinziira oli gundiro yafa nga ne Masaka baali baddayo ne Masaka baali baddayo dda so kati baba bakifumbye eddanga lye Sewanyana bamutadde Kazito Sewanyana ndabye Lusa Luwemba nga agamba mbwaveeyo yeetonde maanyi ga kaadi kambuuzeemu ate Lusa ye talina mu position eyogera tali lwaki ekyo kijje ku nze Lusa lwaki tali mu position eyogera nze nzikiriza nga PA w'omugenzi Ssegirinya yalina okwekuumira mu mpisa ya mukama we omuntu wenna kasita oweebuuka empisa nze edi nsobola osowagana ne muzeeyi wange anzaala naye waliwo byesinza kugamba ku muzeeyi wange lwaki ffenna tudda ku ttaka lyeritya lyerimu kakati gwe nga Luswa eyali akkiririza mu Ssegirinya kyakkiririzaamu walitegedde obuzito bwakyo Ssegirinya akimaintaininza atya paka ne mu mbeera mwali ng'akyakiriko mwe yafiira ng'akyakola ki akyakiriko gwe yaleka ng'oli mulamu tokoonwako n'ensiri eyinza obba nga tekuluma kaseera mpaawo kaaga otandise okwogeza ebirimi kakati oyo omuntu talina na moral authority eyogera ku Sewanyana kati kankubuulira obuzito buli mu ekyo tuyinza onnenya Sewanyana lwaki tabyogerangako Kyagulanyi ngoloza ale tabimanyi of course eyabitugambye yani yabadde Kyagulanyi so waliwo ebintu edi ng'olina osooka n'obikuuma ng'omukulembeze nze nkimanyi nange Kyagulanyi mu kusirika ng'okwogera ebyali ebya Sewanyana n'omugenzi Ssegirinya Muhammad bingi ne byatatugamba yakyogedde na ku TV eggulo omanyi abantu muli mu kusimansima Kyagulanyi agenda baswaza ajja baswaza nkiddamu ogusemba mweze ku Kyagulanyi mumusima mumusokasoka agenda baswaza kuba akyabakuumidde mukadde ebitaano mubadde mumanyi mwamubuuka akalipo muzzemu mumusimye simine ku bino bye yakoonyeko obukoonyi kati olaba n'ebigambo bye yayogedde ku Edi Mutwe gye yabadde mu ddwaliro yakoonyeko bitono n'agamba ebisinga jja byogera ng'anaabasobodde ajja byeyogera ekyabimulekesezaayo Kyagulanyi amasasi ge tagamalaayo mu kyemba kubanga bye bigambo bye yayogeredde mu press conference egyabadde ekamwokya manyi ekavule tolowooza nti yagenza obyogera nga abadde tabiina ebbanga kasookedde mugenzi afa waki yabyogedde kati nga n'okufa kwaliyo nze nali omu ku balinze nga mmanyi speech egenda kubaamu akituufu abaali mabega omukufa yasirika nga mutima gwayina believe Mpuuga yandidda ne tumuteekateeka n'abulirirwa n'addawo omukulu akyalemedde mu kitiibwa kye eky'obufere kankubuulire Mpuuga teyali badde muntu mubi okujjako okukozesebwa of course kuba be basajja betulina abagezi mu ggwanga basobola obalira eggwanga lino ate all along bwe batu babadde nga bazanyira mu byobufuzi bya wano naye ng'oggyeko ekyo bba okulowooza nti balina bbeera mu eyo embeera kuba nze Edi kankubuulire nze nzijukira nga Mpuuga oyo bakamuwa obwaloopo abasinga twali tetumumanyi na nnyo kiri awo of course naye nze ntegeera Mpuuga
yali ku radio program ya radio ng'omubaka omwamuwaana naye ng'omubaka oyo weenaalemu nanga NUP yakoze move ennungi ennyo badde sinalaba kusalawo NUP kwekolanga kwa magezi ng'okulonda Mpuuga naye ke yawadde Mpuuga obwa leader of opposition nalabye nga Kyagulanyi waliwo waategeerera kuba by then Mpuuga simumanyi nnyo you get search funamu na buzibu nga bw'owuliriza radio program neggwa bateesa ne bateesa it is after this saga ng'era ndaba n'abeenaalemu bakomawo bakola ki boogera defending I was like okay baali bamanyi awali omukka tewabula muliro so mwami Mpuuga tumusaba ye composing tasobola olaba ono mukazi Juliet Kakando wa Masaka City takyava ku TV ali okwajonkera Nuupu munangenze kankugambe ne Kakande yaweebwa obudde nakya makabwani kaladha yakyazibwa ku CBS ku ma TV bate yagireseewo n'obuswavu bwe mu bulevu swi kati Kakande nawoze oyogedde namulaba juzi bwe bali kabinkano okwali Nalukoola ne Musamba ne ka video kabwe gye kali ku YouTube channel yange Kabanda ayina omayi Kabanda yikati abamanyi mafiyo waddala ayina je yali amukoonangako nimmanya akati bamma bano bali mu kusanya bisindicate bya kusuula kibiina anti munange kati nawe bolaba kukamwana nga nawe weka mwana Kabanda bwabali okusuula pati nga alabye owabwe yasuula akinyenyeza ddala muganyenya kyengulu sindikanga kidde kyemmanga naye nze bwe natunuulidde saga eyo eya Ssewanyana ekisooka mpuliddeko ku lugambo nti Ssewanyana abadde wakola press conference olwaleero netekoleddwa press conference ayogera omutuufu naye nze ndowooza Ssewanyana togenda kwogera mutuufu asinga gwe wayogedde luli talina kyagenda kwogera ekyo kimala ekyokubiri nga bwe badde wasirika Katonda waya kuwa chance kati edikanga abantu abo kambagambe ebintu bino byafulumye nga tebina interest ya muntu yenna teri yataddeko pesa nti amuna Ekyagulanyi kati bwogira yogera tugambe ku bino nga tubiwulirako ate wali olw'embeera ebaddewo twasobodde okukola ki bimanya amazima ziri zaali ndowooza nga bwogamba nti omuntu olowooza nnyo nti Mpuuga we yakuba omusumaali we yagambira okuzika omugenzi Ssegirinya n'enteesa n'abakulu ne bakkiriza atwalibwe process yonna kati abantu ne badde emabega ne bagamba ono yagamba wano mbu tetulina gwe twateesezza naye tetuteesangako na muntu yenna yani anti nga gumusimbye ne baleeta Mpuuga mu kwagala okwayiriza bano ba Ssegirinya ne ba Ssewanyana yali tamanyi state interest yo gye yali eyina yali egiina ye teyagimanya nti yali agimanyi ye yali tamanyi buzito bwayo okuddayo okubagaininga babate ng'amaze kumanya nti epensa lizitoye kati gwembuulira ani yaloopa omusango gw'ebijambiya of course government yagwerimu kati awo Mpuuga gulooza guyingiriramuwa mbukubagaininga abaveeyo Nuupu nga party gulooza ina ba lawyers bameka banamateeka ne president waabwe munamateeka lwaki Bashamim Malende tebaaliwo bano bagundi abalala tebaaliwo Banalukoola bonna tebaaliwo Nalukoola ne bwe tumubaze abalala bonna abasinga bakanso bangi tebaaliwo naye gwe musango gukka gwe nasooka olaba Mpuuga nga ye leader yabakulembedde Segona yaliwo kati Mpuuga ayinza osinga Segona naye kiri kyenkugambye Mpuuga yali amanyi touchline gyasamba bwayagala bunzike omanyi basobola okubriefinga ne bagamba akatolaba fe abali bazannyeko ku firimu tumanyi kyekitegeeza basobola okugamba tetugenda kuwa bigambo byakwogera naye bw'otuuka ku mwami oli mubuuza ovaawa ayinza okugamba gyava oba obutakugamba naye bwakugamba gyava njagala munyumye naye mumalirize nga mukoma ku kino esobola banga briefing yali bwetyo nti gwe wano mu bode wakati teekawo bibyo naye conclusion yaffe era yeeno mu bode wakati
zannyawo bibyo wewe twazongiranga mu kooti omuntu ne bamuwa bailo ne bamuta awo ku Shamim Malende kuba yateekamu amaanyi ojjukira babera Segirinya bailo Shamim Malende yaliwo John ne zidamu ne zimukwata nga bamuwadde bailo Mpuuga yaliyo nti mukusaamu amaanyi bakansa abalala Segirinya abeerako free of course nga tewanayita yadde essaawa nga bamuwadde eddembe lye abaddamu ne bakola ki ne bamuyoola tuddamu okulaba ow'ekitiibwa n'obukooti bwe bane mubukooti obwo ate olumunze bane Edi waliwo ekintu kyensaba abaami ayambala suuti empale endala ekkooti endala abo abeefuula abategeera ennyo nga le tebategeera n'Abedi Bwanika yamukopera ddala kati kooti y'owino pale y'owa Kiseke ono omukyala yani Kakande Juliet nze ngenda musaba ekintu kimu atufunire time atufunireyo obudde kali muno mu senses ze eyo offer agiwe bannayuganda nti abeeko olunaku lwayogera ddala nga ategeera yeye mulimu lwayogera nga si yeye batuwadde nnyo ebintu nga si bebbo Edi omuntu omugula alabika tabula gwefunayo obudde bannayuganda bafisizeeyo akadde Abedi funayo akadde kawe bannayuganda bakuwulireko ng'ovaamu ekyamakulu sikujjanga buli ssaawa nga byogera tebikwatagana funayo obudde okitegeera ate n'ekirala nze kyennasanyukidde era nze kankugambe Kyagulanyi mu kuyita Ssewanyana ajja abeeko bya clarifyinga Kyagulanyi yabadde asuubira either yes or no kati oli bwe yaze mu kunnyonnyola yamugambye agwe tofaayo yamugambye yamubuuzizza nimbye sirimbye namugamba kati bwe twali awo nga birimu abakulu mwaŋŋamba ani kakati yali leader of opposition nayo wetuulire n'amala n'atugamba byayogedde ndowooza mubitegedde era naffe twabitegedde ne byatayogedde mubitegedde kuba sikakasa nti bonna balina lo ng'eyange ebadde statement y'omukulembeze yagambye si bonna nti balina lo ng'eyange naye n'akatulekera byayogedde mubitegedde naye ne byatakoze eki ne byatayogedde so eyo diru kati yayise by the way kubanga diru eyo mu kuyiika kwayo kati Baluswa Luwemba tebajja kukiwona bamanya amazima tebagadde googera ne bw'omulaba avaayo ali mu kwagala mbu agenda kwogera ekituufu kosewuliriza ne bw'olaba Baluswa Luwemba nga avaayo agamba ayagala ayogera ekituufu ekyaliwo nga luliwe baali abakimugaanyo kyogera ndowooza yali alinda Ssewanyana ayogere agambe ki nti ono yali amabega okutusiba Edi kati kankubuli kirabika abantu abamu tebamanyi bulumi bwakufiirwa Edi bw'ofiirwa olwawo n'okudda eniyo nomo nedda bw'ofiirwa osobola n'okwogera ekintu ne baddamu ne bagamba wagambye mpozi wagambye singa oli yafudde gwe walifudde ng'amazima matufu gwe nawe toyagala kufa naye olw'obulumi nga gwe wagambye ati eri Mukama waali tutte mu nze naye nga bakubuuza ddala akomewo tukutwale ogamba lindako okitegeeza kakati mu mbeera y'okufiirwa Segirinya gwe nga yali amulyako amazima matufu singa walina ky'omanyi wandibadde wayogera dda society yonna ng'epiininga Mpuuga nga n'Empuuga yeerwanako ng'ayambibwako abakungu b'NRM nga yeerwanako walibadde bw'ovaayo kuba wali olina ky'omanyi kati mudde muno tetwagala Ssewanyana kunninga olw'okuba omukulembeze yakoze eki yakyogeddeko ogenda labika nga hypocrite nfuna kyobola nagambye mu ntandikwa oyo talina na moral authority ekushoninga Ssewanyana Luwemba tagiina kati nze kankubuulire Ssewanyana asobola obbanga alina ensobi ze ng'omuntu but he has served Edi kankubuulire obusibe si kintu kyangu of course temulaba mbu tubyogerako wano obusibe kwa Ssewanyana yali true definition nti they were behind a lot waliwo ekigenda mu maaso and by the way n'obutayagala kujja nnyo ku kitebe yalinga akimanyi nti ne wengenda waliwo abalaba abaali baagala okunzisa nedda yabanga ne mu mutima gwe nga amanyi nti oba eno kirituuka kyabike Ssewanyana kwegamba Ssewanyana yatambulanga ne believe egamba one time
amazima bwe gali nga n'okutya okujja ku kitebe kuba Kyagulanyi muntu ate ali unpredictable si mwangu wa kuteba ne woba ofa tusobola manya move yeddako oba onfuna kakati Sewanyana obutajja ku kitebe yes yabaako mu position nga akyalimu obukosefu ng'omuntu yenna abadde mu mbeera eyo obwo atokyalingibwa biki but again y'omu ku babaka beesibuulira nti bapiininze lwaki teyazze mu nkiiko kubaza obutajjabwe bubaako apology you get naye lwazze abaabwe era ffenna tumulaba ne tugamba Sewanyana yazze abamunyiigira ne bakola ki ne bamunyiigira abatamunyiigira ntuga ambi azze nze Eddie ku muntu asavinze ku kintu ekitali kikye ku muntu kuba kati yes Sewanyana yasavinga omusango ogutali gugwe of course okitegeera nze nganze siina kye mubanja sikiina saagala kwewaayiriza siina kye mubanja era mu bantu benzikiriza nti mu NUP bakoze Sewanyana akoze kuba muganda ebbanga lye erisinga alimaze mu kkomera myaka kumpi 3 si kumpi 3 ebbanga lye alimaze mu kkomera kuba ne bwe yavaayo era yalinga ali mu busibe yalinga akyali mu busibe Eddie tomanyi kintu kyekitegeeza kussaako gwakutta muntu aya n'ekirala Sewanyana obutavaayo kwogera bintu ebyo omusango gwali gukyaliyo mu kooti nga n'okuba nga ayinza obutabeera mu position ebyogera olaba bamuyise buyisi kujulira sajja watuna atya mwaŋŋamba mutya kuba abadde amubuuza gwe baagamba mwaŋŋamba mutya ugambe naye ng'obiwulira bijjira mu segments anti kati ono naye nga atuuka ku kinyusi omukulembeze omu Masaka komaawo tewennyonnyolako saagala ate bakwestioninga ennyo kimala so Eddie abakulembeze baffe mu kibiina bonna nsaba beekube mu ttooki bonna bamanye ekituufu ekyokkola bwe bankyukakyuka boogere message yankyukakyuka baleme kwekkiranya omuntu atanazaala osalirawo otya abalina abaana mukyuse ebijja gwe tolina mwana temayi bulumi bwakuba na mwana nafa n'omuziika tolina naye bw'okalambidde nti atukyuse ebijja kwe baziika nejjajjaawo kyekino babedi kye baliko ba Joyce yani Joyce baagala manya Juliet kaki kakande tolina mwana anti obiwayi tulina ebiwayi ebi tolina mwana tulina ebiwayi bibiri bitya tulina ebiwayi ebyava mu Nuupu ne bigenda mu Emuke nga byagenda byo bigenzerwa bya nsimbi okuli bajimerwanga batwa Kagabo bano bakazi we Bashiri bagenda lwa bya nsimbi katulina ekiwayi ky'abampuuga ekiweebwa mission okusuula epati kati beba abakyafuuse kakokobe ekigambo opposition oba oyimiriddewo oba otudde kibeera opposition naye oba wagenda lwa bya ssente owakanya muleme baawulamu bonna balabe bakibiina nkimanyi naye nze kyenkugirayo nti kati ate waliwo abalabe b'ekibiina nga bo bagamba twagala nakyerawo kati kakanda okutandika okutubuulira mbu waliwo abali eyo nga basinza Kyagulanyi gwe kufuna kaadi wamusinza tatere ye natugamba nti bamukozesa omuwa kaadi si yensobi Eddie buli omu alina byakkiririzaamu kati nze ku Kyagulanyi kwesiva nze ogenda kuŋŋamba ki ku Kyagulanyi muli muti era ne bw'oŋŋamba musinza nyinza obutakuwakanya kuba omukkiririzaamu ideologies zokkanya nazo flashinga nezange ekyenjawulo nti mukulembeze naye byayogerako byolina okunsanga enkyanga njogerako Eddie obuzibu bwe tulina ng'eggwanga tukyalwana osomesa abaana abato abatannamanya sisitemu y'eggwanga etambula etya obukulembeze bubeera butya omukulembeze yalikoze eki eri abalonzi be omukulembeze yalikoledde ki ekitundu kyakiikirira nga tukyalwana osomesa abo ate tulwana n'osomesa abantu abakulu abandi badde basomesa abato abali tuyambyeko okusomesa abato nti
fe bayita ba foot soldier ba foot bigere tulina omulimo gw'amaanyi okusomesa abakulu be twasangawo omukulu yatuuse n'asaasira nosaasira ba foot soldier n'okusomesa abaana abato kuba edinze kankubuulire amasomero ago galaba mu masomero mu masomero ng'oggyeko omwana ng'alina outside thinking eyawabweru naye mu ssomero kizibu nnyo okubannyonnyola ebintu ebikwata ku nkyukakyuka y'eggwanga ku butya governance bw'erina obbeera ekisooka mu ssomero omwana bamulowoozesa mbu gavumenti emuyamba nnyo omuwa akakaaga kasomera naye nga akakaaga waliwo omuzadde atakasobola tewali taliiwo nti gwe omuzadde sente z'owa omwana wo okusoma zisinga eza gavumenti emirundi nga 1,000 naye nga on top of that gavumenti ogiwaaki omusolo omuyitirivu nno kyekitegeeza singa amasomero gonna gaali badde ga private kubanze nkakasa omwana wa primary gavumenti emuweera sente zitawera 1,000 okusoma the whole term teguwera 1,000 era kyova olaba amasomero gateekawo obwo obukiiko obusolooza 1,000 ne busolooza 9 manya tulinayo ez'okugula kyoka manya blackboard yayiisa abazadde mwekolemu omulimu awo gavumenti we yatuteeka mukafunda gwe gwanga ne bakugamba liina enguudo road map egera mu kilomita 16,000 tetuwezawo yadde 1,000 omukole ate least twalibaddeko ne 10 nga mikole saga ya sefuko bamulopi bagala milioni 2 atuma abaana bano simanyi balwaki tebaluwoleza nga batuma mission Eddie bwe twabadde twogera ku mbeera ya sefuko ku interview eyise yali ya Monday ya Lwakubiri sort of nakugamba nti ekintu brand kinene kintu ekyo kinene nze njukira Samsung eyo yaloopako Tecno lwakukozesa box efaanagana n'ezaayo nga box ya black yali Phantom no kyali kikacha kali kasimu awo nano kama pesa nno tebakajjako yadde emitwalo 3 baba bakola baba bakatunda nekozesa ne gundi initial yaayo eya S oba bakaita S something kasimu katach ne Samsung yaloopako Tecno box okwefaananyiriza n'ossaako ne S kuba Samsung yetero kikola te box eba black ng'eriko S then ne model oba 21 oba 22 oba you get abaana bano abakajja mu limelight abalina rivalryism omanya rivalryism yekyabasombuwa balina agamaalo balina bana excitement edi kankubuulire omuntu yonna asobola followingibwa. Any person can be followed on social media, on TikTok, on you get as long as oyina kyotambulira mune obojja n'oseka busisi nebo you get nti obeera na favor abantu ne bakola ki ne bakugobera following the accounts zotukawo n'ogamba yi ddala no likes 1,000 ono zibadde zijaawa ng'omuntu yayimiridde n'asinika obunjo n'avaawo ku muntu omulala n'akiraba ng'ekyo kimuweesa ki like kimuweesa like and the contribution of likes nebanga ekula okubanga afuna 1,000 omulambo ogwaki ogwa likes takitegeeza mbu byoyogedde bimugaseeko oba obwo obuseko bwosese bumugaseeko ng'omuntu naye kati kambuuzeemu Sefuko mu kwogera byali ayogera kuba omusajja kituufu tannadda oba yabadde kata ndowooza gy'asembera sho yabadde yaggulo ya Lwakuna yabadde ya Lwakusatu oba yali Lwokuna ekirayi leero mmeka leero 9 leero 8 ya leero 8 ya leero era kayanki oba manye Friday manye mbasiramu Friday bakwata mgenda confirming dates naye nga kyendishuwa eyinza okuba ya Lwaleero ekiro Sefuko n'agamba saha ya mulumbi yali nyenyonyi najja naddayo kwegamba bana abaana simanyi ngeri gye balowoozamu okunenya omuntu si kibi kuba naffe wano abantu baffe bwe bakwatibwa wano mu byekisiru ne watokyalingibwa fe omusango tuguza ku mwami Museveni lwa nsonga ya rulinga eggwanga lino ye yali badde agamba nti ekyo kikolebwa mbukyamu tekiddamu kukolebwa so okunenya saha kiyinza obutaba kibi naye kuba omunonyeza ddala ayushuwa
oyina obukakafu regardless nti osobola suspectinga negwe ng'omentioninga oli sure oyina obukakafu sawa wabadde obuzibu naye ekyokubiri nalabye president ng'ayogera ku byabadde ku prison gye basibidde Edi Mutwe kyamaanyi gampedde bwe nawulidde ng'omukulu agamba nti ne Muhoozi yennyini yagenda n'abuuza Edi Mutwe amagara kulu ne baddamu ne bamusiikula buto emiggo anti bakubuuza buti amagala n'ogamba tonagafuna okuza okutuukawo tomanyi kyekitegeeza obusungu Muhoozi abujjawa bannaye si busungu omanyi eryanyi libayita eryemanye anti eryamala ebitembuga eryo lyalina naye talina busungu kati goloza bayagala ku mukazi y'omuntu amuluma naye obusungu nga bwaki kuba as we speak omunolowooza ogenda joga obukadde as we speak Muhoozi ne Kyagulanyi tebalwanira kintu kyekimu kyokka singa Mwami Museveni yeyazze kuba balwanira ekintu kyekimu kuba budde buno Muhoozi talwanirira kubeera ku bukulembeze bwa ggwanga tayagala talwanirira kubeera ku bukulembeze bwa ggwanga as we speak ali mu kukola ali mu office kati ye ali mu kukola batukiyite tutya kushepinga naye kyalwanirira si kubeera mu bukulembeze akirwanirira ekitaawe Mwami Museveni naye Muhoozi kyakola talwanirira beera mu bukulembeze mwana nze ontegedde simanyi busungu nze gye yabwa matudde obwatuuse okwagala okutta omuntu kubanga nze nalabye Bobby ng'ayogeraawo ne ŋŋamba tulina obuzibu bwana kitegeeza ne Kakwenza kituufu kyeyayogera nti naye yagenda n'amwetulugunyiza kituufu yaliye sinali manyi nsooka byakulimba maye nze ndwawo okwagala otwala ebintu ng'ebyo bwe biti ebiri sensitive mbiteeke mu public kati kankubuulire kati wabanga yavuddeyo n'ayogera yate Edi Mutwe eyazinze omufu bwakugamba omusajja yafudde bwe yasanga nga baziise togamba nti alimba tokuba mpaka eyamuzinze bwagamba nti omusajja mufu kiteeke mu mutima nti muki yabadde mufu kubanga amazima kanga kugamba kati oli yavaayo n'akitugamba aliwo like ng'agenda mu kuba gundi bonna be balina tebababulayo abasobola omutulugunya waliwo akatego ba Bobby ke babuuse ku bintu ebyo era Bobby ne Kyagulanyi Katonda yakuwa amagezi ya Rabbi namulabye ng'ayanukula ku kintu ekyo eky'okuyigiriza olunyankole Edi Mutwe agamba oyo ali mu kwesiba ku banyankole tubakyawe tulowooze nti babi naye si babi kuba ne mukazi wange munyankole kati ye kyayadde naye ng'ateeka ekabadi ke baali baagala basuulamu era ne lw'omushana n'akagula ng'ayagala alowooze endowooza mbu abantu bagenda kunyigira Abaganda manya Abaganda bagenda nyigira Abanyankole batandike okwegugunga boogere kiri embuukuli evuge wa Abanyankole bangi mikwano gyaffe tubeera nabo ebibanyigiriza nga bibanyigiriza mwembi mulabaawo but the few abatono aboolubala Edi abasoma ku byafaayo bamanyi genocide y'e Rwanda bukya bwe yatandika bwetya nti abasoma ku byafaayo abeewaayo okumanya ensi kale bwetambula bamanyi bukya genocide y'e Rwanda bwe yatandika bwe bamala obyogera ne babyesigamye eno ku saidi ya NUP nga bagamba bwe batyo batandika entalo ne Rwanda bweto bwe yafiirwa abantu mwagala ebyali e Rwanda bijja wano olwo nga bateekawo fiyandi babatiisetiise abakyalina omutima ogutya era abatamanyi nansi babagigavaninga bakola batya kuba omuzeeyi tatufugira mu mbeera nti atufuga bituufu atufugira mu mbeera yakutiisa asigale ng'akyakola ki ng'akyaliwo gwoyinza olowooza amagye agajja mu kalulu gajja nnyo ntyo bagazze kubba bululu nnyo ntyo bateekemu gajja gatiisetiise toka hayi kyabadde wali muganda wange muliro kansigale waka kuba ffe tukkiriza nti bwe kanaaba kangi ekingi tekibbikako okitegedde ekingi tekibbikako nti bwe kaba kangi nga tumaze n'okkakuuma
sikanguka kola ki kukabba sikanguka kukabba naye oli ayagala jje akukange kange akuteeka mu fiya ogugumuke so nze sirina nnyo kyamaanyi kyengenda kwewuunya mu bikolwa ebikolebwa ennaku zino gwoji ekyo kyo era abadde tabisuubira gwe nsaasira yeyewuunya gwe twewuunya kyebakoze nokyewuunya so ngenda balekerayo ka video ka Lusa Luwemba waneeno ng'ali mu kutiisatiisa Ssewanyana ng'amugamba vaayo ssebo oyogere ebituufu oba si ekyo nze ndeeta ebituufu kati ebituufu tugenda twala bimeka oyo si yali ku ground ng'abalala tebaliiko yali ku ground yagenda ku kitebe n'abagamba nze eri ku ground yagiina naye nga nalukoola mwasula ate bagamba nze eri ku ground oli alina ground nga nalukoola asula mu ground oli yali under ground kirabika so ensonga ya Lusa Luwemba nze ngirabyemu kimu era still wali akabadi ke baali mu kusikayo anti kati already Luswa yali abakingibwa Mwami Mpuuga so mu kubakingibwa Mwami Mpuuga baagala bateeke ale ugani Ssewanyana mu position kubanze sikakasambo buli mukulembeze alina amagezi agalowooza ennyo nga tannayogera thinking twice Kyagulanyi kyakyabakubisa nti oyinza okwagala oyogere n'obyogera byonna n'obimalayo ne bagamba ate gwe bwe watugamba wano gundi kuba gwe watugamba tukole na kino kati Kyagulanyi ate tekyabakubisa nti ye waalabira ddala mbu oyagala kuwaganyala nga gambe kati ndina ejjigwe wali asizza kikyenyo kati ndeete enkoko gye watuze kuba wali Mpuuga we twali kujji nga wetwogerera kujji kati enkoko yagyebagaze mu kiveera yawujjawujja enkoko n'agikwasa kamunguluze paka le bamugaya gisala endwadde kati bamugamba gisala abuuza abayita bawangi nze nagiwuziza kati mugenda kunamuko mwana we nga ngiwujja so nga tunamaliriza naye mubeere bagezigezi nga Bassegona bo bakkiriza nti kati politics trend eno nzito emimwa swi lwaki trend eno nzito edi waliwo abantu abatera okuntuukako nangamba nakulabye ng'oyogera aba nakuwulidde ku radio emu ng'oyogera yagwe omugaye nze ssebo n'emyaka nga mito ebyoyogera obijjawa kyekitawanya Bassegona kyekitawanya Bampuuga Babedi kuba bo balowooza nti ebintu byetwogerako abalina byogera be bakitaffe tanga bakitaffe bakaddiye edi dali wayinza omusanga mu kamera ng'ayogera ku bino tabimanyi olowooza obudde buno muzeeyi takyasobola abimanyi era bimunyiga alina ne byasinga byakusinga omumanya si mulimi wa mwanti ayomba kati yagudde alina ne byakusinga okola kyokka yaziwaayo tuli eno tuseka naye twogera alina ne byakusinga omumanya naye olwokuba nti takyasobola bbeera wano era bw'otagendayo kiyinza omuluma mu mutima bw'alaba tositudde eddoboozi bw'alaba tobyogeddeeko ng'ate akimanyi obimanyi nze edi ekyo njugira nga tundetandika channel nakikunenyezanga nnyo sikuwaayiriza tiyogera nagamba edi bino ebintu batufuga lwa nsonga waliyo bangi abatamanyi kati bwe twatufunye omukisa kubanze nkubuulira edi ffe tulina abalonzi bangi ng'omulonzi alinze mubaka kumuwulira ku rediyo okumulabako kizibu era omwaka byagenda okwogera ku rediyo oba alimbye batalimbye agenda bitwala bambi kituufu ne kuteeka lye mwanya awo baalimba jjukira zaali ku bbeeyi yalinye katolaba baseba abawaayo emwanyi tusaba babuuza kati yammeka embwa ezo zaatujooga bannange abasajja baabo bayegabira biliyoni mmeka 5 buli omu okutwala 10 biliyo 5 anti kati bali bameka babaka kubaamu ne babulooka wali mu 5 something ne cabinet nga bagasa jakaba nupu anti abatatwala oyogera zirijje no kuba bezifuluma teziddayo bazegabanya mpozi wamma ati bezifuluma teziddayo ezivudde tebazaayo teziddayo badda mu kunyonnyola
andika tuogerezeganya tuogere tulabe tukyayogera nabo tulabe ensonga ezo tugenda zitwala nze mbamanyi baabo bagenda mu kalulu yangambye akyali busy kumbe bazimalawo so bayegabira sente ezenkanankana ne budget ya State House mu nnaku 2 fenga wetuli tutunula wetuli wano kuba edi kankubuulire eggwanga lino okufa tugenda nenyanya abakulembeze kuba lwansonga ffe tukkiriza nti bebegabira sente naye bannayuganda tuvunaanyizibwa nnyo era twenenyanga nnyo twenenyena nnyo kuba ffe tusse eggwanga lyaffe ebitundu ate no ffe abanansi tuteekeza ebitundu nga 7 kukwononeka kw'eggwanga lyaffe bali betulekedde 3 ate abatufuga nti ffe eggwanga tulyonoonye nnyo n'okusinga ababba sente zaffe Edi muwamo gye mwakulira ku kyalo tewaliyo babbi mwolinayo kalinayo omubbi lwaki teriyo oba azibazitwala wasimanyi teriyo lwansonga ababbi mwabakolako abalala mwabakuba abalala mwabasiba mwalindanga poliisi ejje banene gubayokya okitegedde kakati kye tulina okukola nga bannansi sibakubiriza kuba bantu naye mubeeko kye mukola ng'omuntu kimuteeka mu position nti agenda beesonyiwa naye nga si kukuba ekyokuba sikikiri nange sigambye nti babakube just nkuwadde example mubajje muzi office mubasinzira okubba okitegeera goma nti ero si 5 wa wano muweereza ntambi yenyigira mivuyo gy'ettaka omuntu omu naali oluguudo lulamba oba olina obukakafu mumugambe tumumukunga abantu bajjemu adde kyakulabirako ekyo omuntu omu naali ICU unity kati ebitaano byagenda muwe mukungwe yo kapito mulamba nedda Kyagulanyi yatugambye jjo nti zano zebabuzaawo trillion 10 mu mwaka si billion 10 si billion mutwalo of course trillion waziba meka simanyi munani trillion mubamu billion 10 trillion 10 so kitegeeza gwe mutwalo trillion yemu anti buze billion mutwalo trillion yemu ze billion mutwalo bwezibera billion 10 bwezibera trillion 10 ze billion mutwalo omutwalo gwa billion so ze zibula trillion 10 trillion 10 ze zibula oluguudo lwambene singa lwaggwa lumo munzikirize mbasibulire wano akadde kadduka naye mmwe abasubscribinga mwebalire ddala akavidiyo kalusa lwe mbagenda kabatirayo mulabe ensonga zino mugenda tegeera nti kakati ebintu bikaayi politics akutte wano gira boti yasama tukuteekeyo empeke kati abali mu ddiiru ne Ruswa Luwemba ne Sewanyana yabawaddeyo kati okupapala kuli awo so munzikirize mbasibulire wano atakubira musaala nsaba bankumi tujja kuddamu omulundi omulala. Honorable Alan Sewanyana oli otya ogamba otya muganda wange with due respect olunaku lw'eggulo wankubidde ku ssimu nonga nti oyina press conference era ogenda kuyita olukuŋŋaana lw'amawulire abantu obabuulire ani yakusiba oba ani yabasiba ne Honorable Muhammad Segirinya oyongere okukkaatiriza ensonga eyo naye it's very unfortunate zino zigenda kuwera ssaawa 6 ogw'emisana sinnalaba ku press conference yonna njagadde okussaamu ekitiibwa era nkimanyi nti ndi mukwano gwo oli mukwano gwange naye mbadde njala okukola live ku ssaawa ndowooza nga 10 ez'akawungezi k'olunaku olwaleero abantu bajja kumanya bajja kutegeera kubanga twetaaga okumanya abantu betaaga okumanya kadi egenda kukuleetera obuzibu Honorable Sewanyana Alan nze nganze gwe mwabuuliranga ebyama nze nganze yabalinga okumpi nze nganze yakola buli kimu okulaba nti buli kimu kitambula okulaba nti muva mu kkomera I know era nga naawe okimanyi nti mmanyi bingi nnyo bye mmanyi so Honorable Alan Sewanyana mumuntagingire with due respect njagala kube press conference gye yayogedde otherwise kati wano wetulaga
wano wetulaga wazibu nnyo mbabuulira nze nga nzisobola kukkiriza legacy ya muganda waffe Honorable Segirinya Muhammad kufa Togge ekyo kyo munansonyiwa sijja kukkiriza legacy Bambi kufa Togge basebo ne banyabo Honorable Alan Sewanyana senga kikulema mu ssaawa okuva kati zino ziri ssaawa zigenda kuwera 6 ku ssaawa 9 nga tunnatuuza press conference nga tunnagituuza kubuulira abantu ani yabasiba omutuufu Luwemba Nzija basebo ne banyabo Luwemba Nzija ku ssaawa 10 ez'olunaku olwaleero singa Sewanyana tutuuza press conference kubuulira abantu ani yabasiba nanvayo gye mwavayo mukomera Nzija sijja kukkiriza muganda wange byakoledde ebbanga ddene kufiira Togge ekyo nkibabuulira Luwemba nja kusigala nga ndi independent nja kusigala nga ndi independent mind ekitegeera yes saagala ekitegeera Sewanyana saagala kaadi ekozese bya kisiru kubeera public nuisance ekitegeera nze ndi wana I don't support Honorable Mpuuga naye tesaagala okole bya kisiru Honorable Sewanyana ssaawa 10 njagala ssaawa 10 zigenda okuwera nga Sewanyana Honorable Alan Sewanyana Makindye West otuusizza press conference nze Luwemba nja kusigala nga nyimirira ku kigambo kyange ku nsonga yonna ekwatagana ne Honorable Segirinya nja kusigala nga nyimirira naye kubanga ekyo naawe okimanyi bulungi nnyo Sewanyana okumperekera ku kitebe kya Nuupu okimanyi bulungi nnyo nti wali otuukiriza bigambo Segirinya bye yagamba nga ali nsambya nti Luwemba ne bwe nnaabanga nfudde oyimiriranga ne bw'onoofuna obululu 3 nja kuba musanyufu byonna nja kubyogera ku ssaawa 10 olunaku olwaleero ez'akawungeezi basebo ne banyabo mbeere bulungi